kino ne kiweesa His Excellency Bobi Wine record yawa opposition akyasoose okubeera ne opposition. Tugambe nti gavumenti yaffe nsiru, tugambe nti gavumenti yaffe nga yaavu, era gavumenti bw'ebeeremu okuteekateeka okuziika okwennaku ennya, mbuulira weenaasobola okuteekerateekera eggwanga ekisanja kya myaka 5. Otandiseewo ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abafu, gwe wakenkuka mu kulwanirira ddembe ly'abafu, naye Sseggirinya bw'oba wagaana okumuwa ebitiibwa ng'akyali mulamu, ate obiwa otya omulambo? Abalabe baffe banna Flashlight Television tumanyiza ku program olunaku olwaleero awamu ne Nekola Itongwa. Mbebaza mwebale kubaawo, mwebale kwekuuma, mwebale nsi ebale bakuuma. Ne twebuuza ffe baani abakyali abalamu mu kiseera kino okusigala nga tubaweereza mu nsi yaffe Uganda. Kikakatako gwe atulaba ali atuwuliriza okugattako ettofaali ku nsi yo oleme okubleminga munno nti mwe Uganda empya mwagikolera ki? Ffe katugigatteko nga tubategeeza biki ebigenda maaso mu ggwanga. Tuba nti nno tuva buli ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tuvaayo ne tubategeeza okugeza ng'omukulu gwe bayita Kasebante yabona national platform nti mwalemesa omulambo gwa Honorable Sseggirinya okufuna state funeral. Ne ndibuuza twagulemesa tutya? Ekyokubiri yavudde n'avuma omukulu Joel Ssenyonyi w'ekitiibwa oyo n'amugamba nakyemalira akumalirako sente z'omusolo. Tugamba ne neebuuza ne sitategedde nga kinoomu ne ngamba General Nekola Itonga as political and social analyst kwe kuyita tuwogere mu kuzina ensonga gozirowoozaako ki n'atulabira atuwuliriza afune kyekitegeeza sobo tukwaniriza. Ndi musanyufu nnyo bana Flashlight Channel Uganda okubeerako wano n'omulundi omulala, alhamdulillah. Owekitiibwa Allah abukeesezza bulungi, kansuubire eyo mu nsi gy'oli abuzibizza bulungi, era kansuubire nti eyo mu nsi gy'oli abukeesezza bulungi. Osiibye otya oba osuze otya okusinziira ku budde n'ensi mw'osinzidde okulaba programu eno, alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Kaakati nawulidde mukulu Kasibante Moses ng'ayogera ng'omwana atalina mannyo. Mbu twammisizza Sseggirinya Muhammad state funeral. Mbu ffe tetwagala ssente za nnakyemalira mu kuziika Sseggirinya Muhammad. Ng'ate Joel Ssenyonyi Right Honorable omutiibwa ennyo atambulira mu mmotoka ya nnakyemalira, konvoyi yamuweebwa nnakyemalira ne ssente ezimulabirira za nnakyemalira. Naye teweerabira nti ali mu kwogera ebyo bintu bingi nnyo ebituukawo mu ggwanga lyaffe Uganda nga tayogera. Tewawulira ku ddoboozi lye kasasiro eyabumbulukukira abantu ekitenzi. Tewawulira ku ddoboozi lye nga Sseggirinya Muhammad ali mu kkomera. Tewawulira ku ddoboozi lye ng'abaana b'amasomero battiddwa, bano be baawa obutwa bangi ennyo. Tewawulira ku ddoboozi lye ng'abaana b'essomero bawambiddwa mu bitundu by'e Kasese gavumenti kye yatugamba nti eyo ADF oba ebitongole bye by'okwerinda kye byatugamba nti eyo ADF. Wabula ye Eva agenda okuvaayo nga waliwo ekibinja ekivuma National Unity Platform. Kino ne kiweesa His Excellency Bobi Wine record yawa opposition akyasoose okubeera ne opposition. Era y'ensonga lwaki Museveni yayogera ng'ayogeza maanyi, kubanga yakimanya nti agenda kulwanagana naffe mu by'ensimbi, agenda kulwanagana naffe mu ngeri y'ebyokwerinda, naye abagenda okutuvumanga bagenda kubeera ba opposition. Naye weegenderezanga nnyo musajja mukulu bw'aba awasizza bamuyita Muganzirwazza nga mu maka mulimu kaddulubaale. Nkola y'abakaddulubaale okwogerera ba Muganzirwazza oba bayite ba mukyala mugole ebikikinike. Nkola y'abakaddulubaale okuloganga ba Muganzirwazza oba bayite nga ba mukyala mugole. Kakati kisobola okutegeerekeka oba osanga bo opposition baali fuula ddya. Omanye ddya bagamba okufa kwe kulitwawukanya, era nga bo balowooza bagenda kubeera ku opposition paka lwe balifa. Kakati ate ffe twajja ku opposition nga twagala genda mu gavumenti. Era njagala okubategeezaako tetunnatandika kuweereza Uganda wadde nga mmwe mulaba tuweereza Uganda. Uganda tennatuganyulwamu wadde nga mulaba mmwe Uganda etuganyuddwamu.
Uganda egenda tuganyulwamu nnyo era tujja kubeera bamativu nti tuweereza Uganda nga tumaze okugoba Nakyemalira. Va ku bali bannaffe abaliwo okugoba opposition abataliwo okugoba Nakyemalira. Kasibante Moses niwe yabeerera mu parliament nga si mwangu wa kugenda kuzippa nombuulira pano gye yabeerangako eri political nti ayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ne kati omukisa akyagulira kubanga mwogezi mulungi singa abeera ayogera by'amagezi olaba ayagala okwefuula omwogezi omulungi ng'ate ayogera bya kisiru. Yalibadde yatandika dde okuvumirira Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'ebikolwa bye, naye bo obwanga babwolekeza opposition effort gye bateekamu okukuba opposition ne His Excellency Bobi Wine mwana wattu ojja kwesanga nga n'aba NRM tebagiteekamu. Ekitegeeza nti be bano bakkaddala ba NRM abatuufu. Be bano balefali abajja okufuuwa emipiira naye ng'alinamu akajoozi ka ttiimu emu kuzisamba munda, automatically abeera agenda kusaliriza kubanga omusajja omukulu ku myaka gye ye gy'alina tamanyi na nsonga lwaki Sseggirinya yalwawo. Tamanyi na nsonga lwaki Sseggirinya yalwa ku nsi nti tufune obudde obuteekateeka. Era kuffe tewaliwo yamma Sseggirinya Muhammad state funeral. Parliament yennyini ye yamma Sseggirinya Muhammad state funeral. Kubanga omufu wadde nga musiraamu yasula ku nsi ndowooza ennaku ennyingi zaali 4 ku 3. Ekigendererwa kyakuteekateeka ku ssaawa esembayo lwaki ojja okunona omulambo ng'okuziika kwa nkya. Wano woolabye nti wafunda kyogamba tewasooka kulambulawo nga tonnafulumya nteekateeka ya kuziika Muhammad Sseggirinya. Awo waafundako olwo oba waali wafunda okuva edda? Ekisaawe kyagaziwa ku olwo oba kyali kigazi okuva edda? Lwaki okusooka enteekateeka kuviira ddala Kampala tezaakolebwa nga Sseggirinya wa kugenda mu kisaawe? Kankubuulira okufa ebeera nakyo disaster ekigudde kitalaze. Naye ate okufa kwa Sseggirinya kwali kusobola okufuuka embaga lwa nsonga teyaziikibwa ng'omusiraamu, yasulawo ennaku ezimala tusobole okweteekateeka. Gavumenti ennaku gye twaziwa okweteekateeka oba Parliament ennaku gye twaziwa okweteekateeka yali Kampala nga yeegadanga ku baanitaamongi? Yali Kampala nga eri mu byayo? Basooke bannondere komiti oluvannyuma lwa Sseggirinya Muhammad okukutuka eyateekebwawo ku kufa kwa Sseggirinya. Komiti esukka ku muntu, omuntu abeera akulembera nkulembere, naye from day one ensonga baazirekera bafuutu soja. So Sseggirinya Muhammad okuva lwe yakutuse gavumenti yali badde etandikirawo okulambika oba Parliament. Ku ki ekigenda okukolebwa? Sseggirinya agenda kutambuzibwa atya? Agenda kusaalirwawa? Agenda kutwalibwawa mu kyalo? Ekisaawe kyaliwo nga Sseggirinya yakakutuka nga kigazi, n'amaka gaaliwo nga Sseggirinya yakakutuka nga mafunda. Mutuleka tutya okutuusa omulambo ewaka ku ssaawa esembayo nga Sseggirinya abulayo ekiro kimu ayingira entaana nga yo gavumenti lwezze n'enteekateeka? Tugambe nti gavumenti yaffe njabayaba? Tugambe nti gavumenti yaffe nsiru? Tugambe nti gavumenti yaffe ngayaavu? Era gavumenti bw'ebeeremu okuteekateeka okuziika okw'ennaku 4, mbuulira weenaasobola okuteekerateekera eggwanga ekisanja kya myaka 5. Gavumenti ya Museveni erina okusooka kukkiriza nti ono yabadde mufu ng'ate avunda. Si bye bino eby'enguudo ze mukola ne mugamba nti oluguudo luno lugenda kuggulawo 2013 ne luggulawo mu 2020. Lino si ddwaliro ly'e Lubowa nti mwagamba tugenda kutandika okuzimba omwaka bwe guti myaka 2 tube nga tumaliriza nga gye buli eno tugenda myaka 10 ng'eddwaliro teriggwanga. Njagala obbategeezaako nti Sseggirinya si projekiti za gavumenti zino ezisiiba zikonziba zino ze basiiba bagwamu obugwi. Sseggirinya avunda era y'ensonga lwaki twalina okwanguwa okumuggyawo ku nsi. Kakati gwe bw'ogamba nti twannye Sseggirinya state funeral etuula buli wamu. State funeral teringa nga kyuma kya radiotherapy kino kye bayita ekya kansa nti ekyuma ekyo bw'oba tonnakigula osooka kuzimba we kigenda kutuula. Abaaye jeneza ya Sseggirinya we yalina okutuula baali bazimbye wali.
akuuma ke yalina okutuulako baakatungira wali we baali batadde bo mu kisaawe. Wano we twali ewaka w'Abaseggirinya kaali tekatuulawo. Era okunenyezebwa lwaki kugenda abaali Seggirinya we yalina okubeera awatuufu ne kutagenda abaakyusa program? Kubanga singa aheebwa ofa ne bw'oba toyina kiraamu ffe tumanyi nti tukuteeka wammwe waka. Gwe bw'ofa olunaku olwaleero ne bw'oba nga tolese kiraamu tukuteeka wammwe waka. Ekiyinza okukaluubiriza abantu ndowooza yenziikayo. Ekiyinza okukaluubiriza abantu ndowooza ze ssaawa ze walaamu okuziika. Ekiyinza okukaluubirira abantu yenteekateeka ggwe nga bwe walaamu okuziika. Naye tewaliiwo kikaluubirira baziisi naddala mu byokifo we bagenda okuziika omufu. Omufu ne bw'aba talina ddaami ffenna tukimanyi nti alina kuziikibwa waabwe era enteekateeka zirina kubeera waabwe. Kakati yaleeta enteekateeka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi. Naffe abamanyi nti omufu alina kuziikibwa waabwe. Ani oyo abeera alina okunenyezebwa ddala. Ate enteekateeka bulungi oba ffe? Bunafu bwaffe oba bunafu bwabwe? Kubanga omufu yabeera ku nsi ennaku 4 ku 3 nga kyali kibawawaazi okuteekateeka ekimala. Era singa kyajja before nga Seggirinya alina kutuukira mu kisaawe yaliteereddwa mu kisaawe. Naye gwe sooka weebuuze lwaki ku ssaawa envannyuma, lwaki ku ssaawa esembayo lwe baleeta ekiteeso nti Seggirinya atwalibwe mu kisaawe? Mu buvunze Seggirinya teyaliiko bajeti. Nga Seggirinya baasonda busonzi ku olwo ne bagaa kaakati ziweze tukyuse enteekateeka. Seggirinya mu kuva e Kampala teyajjira mu mmotoka zaffe era teyajjira na mu ambyulensi ye nga gye twamuggyiramu mu ddwaliro e Mulago. Seggirinya yajjira mu ambyulensi eza funeral service ezatuweereddwa paalamenti. Then ate nayo yavuga egenda mu maka g'Abaseggirinya. Ekibuuzo kiri kimu, lwaki mu kuva e Kampala teyavuga ng'egenda mu kisaawe okutulagira ddala ekituufu nti Seggirinya yali ateekeddwa kuziikibwa oba kusabirwa mu kisaawe oba okuŋŋaanyiza abantu mu kisaawe. Ekyo ekyabatwala ewaka ku ssaawa esembayo ne bakyusa nga tubawadde ennaku 3 oba 4 okwetereeza. Kyekikulaga nti twagwa bugwi mu katego kaabwe okuzannyisa omufu ebyobufuzi. Toyinza kuzannyisa mufu bya bufuzi. Bano bali mu tugamba nti twazannyisizza omufu ebyobufuzi. Naye ate bba baali baagala okumuggya w'alina okuziikibwa era ensi yonna weemanyi nti bwe yalina okutuukira be baali bazannya ebyobufuzi. Gwe ate weebuuze lwaki kuva e Kampala n'ennaku zonna omubirize gwasulawo ne tuva ne ku protoko y'Obusiraamu nti aziikirwawo ne tukkiriza tumusuzeewo? Mutuwe ensonga lwaki twamusuzaawo? Mutuwe ensonga lwaki yalwa ku nsi n'asulako ennaku 3? Mwali temunneeteekateeka. Gavumenti ya Uganda ng'esobola n'okuteekawo ssente eziyigiriza abantu okunywa kaawa era nga ziri mu bajeti n'eziweerayo mu budde, naye teweerabira bano be bayigiriza okunywa kaawa tekuli gwe bayigiriza kuyonka. Simanyi oba mbayigiriza nti bw'oba onywa kaawa omumwa gwa waggulu gwasamya nnyo toyasamya gwa wansi, oba ogwa wansi gwasamya nnyo ogwa waggulu togwasamya, oba olulimi lukweke kaawa ayokya nnyo ng'ayise ku lulimi. Kaakati abalina bajeti ey'amangu ey'okusomesa abantu ku nnywa ya kaawa, bajeti ya Seggirinya yabula etya mu budde ku ssaawa esembayo ne mumufuula masiikiini asondeddwa obusonderwa? Yaabaffe omusajja oyo Kasibante Moses muganda waffe alaajanye n'obulamu, muganda waffe alaajanye n'ebbeeyiro, muganda waffe n'awanika n'ebigere ng'abiwanikira ye Kasibante Moses. Kasibante Moses senga ye energy y'emu gye yakozesa okubanja Seggirinya, gye yakozesa okuwolereza Seggirinya, gye yakozesa okwambala obutishaati bwa Seggirinya, gye yakozesa okwetooloola empewo zonna ng'ayogera free Seggirinya ng'ate n'obutishaati ayambadde bwa Seggirinya, then tujja kumanya nti abadde alumirirwa Seggirinya. Naye atabeererangawo Seggirinya mu bulamu, atakyalirangako Seggirinya mu ddwaliro,
atabangako mu kifaananyi kyonna si kino ekikubwa naye ntegeeza ekifaananyi ekyokuteebereza nga Sseggirinya akyaliddwako musajja mukulu Kasibante Moses, nga Sseggirinya alwaniddwa Kasibante Moses. Kasibante Moses ye kyalabye okulwanira mulambo museza nti saabigamba. Olaba Kasibante Moses ekika mwali eky'embogo si kyekyabwe. Kasibante Moses azaalibwa mu kika kya nnyonyi, omusajja bamuyita Byasaali era asambisa amagulu aga mu kika ky'ennyonyi baamuwa ekibanja kyokka n'eky'embogo tayagala kukita. Kaakati eyo mu kika ky'ennyonyi bayina ekitambo era ffe twakakasiza nti Byasaali talimba ono omwana we ameketa amannyo. Kasibante Moses ameketa amannyo. Kakati era seekanze nnyo era seewuunyiza nnyo nga bwe mbadde neewuunyanga ku balala nti naye lwaki ono alwanirira mufuna ekitiibwa kye atalwanidde musajja ng'akyali mulamu n'ekitiibwa kye eky'obusajja, kubanga omusajja gwe twogerako n'amaka babadde baagatta. Kakati tolwaniridde bulamu bwa musajja n'ekitiibwa kye ekyokubeera omusajja, wabula olwanirira mufu. Mu bufunze tugambe nti ffe twamutaddeko ettaka lingi okusinziira ku lye mwabadde mukkaanyizaako ng'ogenda okunona omufu, nga bampuuga babadde bo bakikkooneddemu bateekeko ettaka ettonotono nga n'eri wansi tebakubyeyo kadongo gwejje bujja osimuleyo busimuzi mufu. Lwaki olwaniridde nnyo omufu okusinga Sseggirinya omulamu? Omubiri gwa Sseggirinya ogutaliimu mukka nga gukulumye nnyo ate nga tegwatulugunyiziddwa n'okuziikibwa gwaziikiddwa okusinga omubiri gwa Sseggirinya Muhammad omulamu ogwakuba ogwayokyebwa n'akuwanikira n'ebigere nti muganda Kasibante Moses, eno ndi mu Geyeena, eno ndi mu ntaana, naye wagaana okumugattirako eddoboozi lyo ogenza okuligattako nga Sseggirinya takyawulira, nga Sseggirinya takyayitaba. Njagala obbategeezaako Sseggirinya yasulawo ennaku nnyingi ezimala nga gavumenti esobola okumala okuteekerateekera amaziika ge. Kikuzaayo ku kyekitenzi y'ensonga lwaki abantu baalwa nnyo mu kasasiro ng'ababuutikidde empulira nti n'abamu ne guno gujjwa tebannanunuka lwa nsonga nti gavumenti yammwe eri ttussiro. Gavumenti yammwe eri ttussiro. Abantu babumbulukirwa batettaka ekitenzi ne bamala ennaku 3 wansi nga gavumenti tennatuwaayo ku gajeti yonna ejja okukusiikuulayo abantu enkya n'ensonga mu Lukwago nti olaba abo ba Lukwago era ne Idi wa KCCA mugobye naye teweerabira nti eri yali nakyo disaster ng'ekwata ku ggwanga lyonna. Kayiikuuzi kazibeereza amagye, kazibeereza poliisi, kazibeereza ministry ki zaalina okujja kubanga kino kibamba. Naye ye Museveni yanoonya nsonga wazannyira ebyobufuzi mu bulamu bw'abantu era yuguyugu ng'atugamba agobye Dorothy Kisaka. Ekyannuma ennyo mu kugoba Dorothy Kisaka ate Lukwago n'asanyuka nnyo. Kyenava mbuuza Lukwago, are you sure ono omukazi aliwo nga kifaananyi oba decision maker eyasanyuka nga bagobye Kisaka ate y'omu yeemulugunya ku mupya gwe baaleese? Nze kwe kugamba Lukwago nti va mu kifo ekyo kikufaananya nga atasobola kukola, kikufaananya nga atali mukulembeze wa buvunaanyizibwa. Bw'oba oyagala okusigaza ensa tosigalanga mu kifaananyi oba mu kifo obuweereza bwe butalabikira mu kifaananyi. Kakati gavumenti eno tuginenye kitono. Gw'olaba ensonga z'ekitenzi zaagiremu okuhandolinga mu budde. Y'ensonga lwaki n'okufa kwa Sseggirinya kwagiremye okuhandolinga mu budde. Lwakuba ekyenjawulo ekiriwo yamba gavumenti naye ekuyambe. Gwe gavumenti. Kakati ffe naffe kye tusobola okwekolera tetuyinza ate kirinzanga gavumenti okuziika Sseggirinya. Nako tukulinzenga gavumenti. Ennaku ze twadiwa okukungubagira Sseggirinya ffe twali tumanyi yabivaako olw'ensonga nti yeebadde emusse era ebadde tekola ki? Temwagala. Ku ssaawa esembayo ssaawa 3 ogw'ekiro nti tunonye mulambo tugutwala ku state funeral oba ekifo we gugenda okufunira ebitiibwa by'ensi muli basezi. Mwali mwagala kuzannya bya bufuzi
mwali munoonya kifo nga nammwe muyina amaanyi kazindaalo muvume be mukola ki be muvuma naye kasiba nte Moses bw'oli tulaba ku mulambo gwa kitaawo byasaali tukuba amayinja wadde nga gw'olimba nti kitaawo yali wa mbogo kitaawo wa nnyonyi nnyoko yayendera mu maka g'omusajja kaakati gwe omwana omwende akuzenga kyemeza oba be bayita ba odd numbers omwana eyakulanga kyemeza mu maka omwana omwebolereze omwana gwe baabuusiza olubba okulubuusa kitaawo asobole okufaanana mu kika nnyina wamugobye omwana w'omukazi eyayendera mu maka nga n'ekibi ekyava mu bwenzi obwo yeggwe tolina moral authority eyogera ku Sseggirinya mufu nga Sseggirinya omulamu abaddengawo ofundako ate ne bampuuga weewunye kuba bo babadde kwenya waakiri ne Sseggirinya omulamu abaddengawo Sseggirinya omulamu alaajanye n'ekimbe kale bw'oba tewali tosobola kumutaasa kuva mu mannyo ga musajja Museveni nga naawe omutya ne Lubaga wamutiirayo okumukyalirako ne Lubaga yatyayo okumukyalirako oyo kisiraane Nairobi bameka abazze wano okulambula Sseggirinya bameka abagenda ensambya okulambula Sseggirinya ono alaga omubiri gwa Sseggirinya ogutaliimu mwoyo gumulumye nnyo okusinga omubiri gwa Sseggirinya nga baali bakyali wamu n'omwoyo gwe tasobola kwogera ku bigere bye yamuwanikira nga bamufumita y'emisumaali tasobola kwogera ku busajja bwe obwayokebwa nti naye bino biriko maddi wabula alaba ew'okunenya bamuyita National Unity Platform ekitegeeza nti National Unity Platform ye opposition erina opposition kubanga be tubadde tulowooza nti ebbanga lyonna babaddenga ku opposition be bali mu kkuba National Unity Platform buli bafuna omukisa bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda obuwumbi bwa ssente ne bubula okuva mu banka enkulu eya Uganda omusirikale eyali alina gwakuuma omukungu n'akuba omusajja wa Kayongeza amasasi omusirikale omulala ne bajja bagamba nti yeekubye amasasi 5 mu bulago amasasi 5 mu bulago ensonga nali saagyogera nako weewunya oba nali nkwataganye na biki n'okwata emundu etali pisto ne ogyeteeka wano mune weekuba amasasi 5 gwe bwoba olaba kisoboka ebyo byonna omwami oyo tabyogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga oyo omwami tabyogerako ekisinga okuneewunyisa mu ekyo ate oyo Aine Amoni oteekwa ngo n'okumumanya ng'omumanyi yabeerangawo ne wannandi wansi awo yajjanga akawungeezi wabona ku kyalo era twamwewuunya ne alina byatayogeranga kinoomu naye byateeka mu statement byali bitono naye kyasinga okuneewunyisa yagamba nti esente ze baakukusanga zayitanga mu ofiisi ye kakati nga zisayininga bwete nga ziyitawo naye bamuyisiza bilioni 5 bamusindikidde emitwalo 10 egy'amafuta nalaba nga bimususseeko naye ejja kulamu kwezi Aine teyetta Aine mulambo gwe batta nkiddamu Aine teyetta Aine mulambo gwe batta era emmotoka gye baagamba nti baagisanze awo ng'epaakinze oluvannyuma lw'omugenzi okwetta baaleeteramu mayiti ne bagikubira awo amasasi kati munoonye ensonga lwaki baamukuba amasasi kubanga nze mmanyi nnyo eby'emmundu ne Museveni oyo akimanyi wama Museveni tomumanyi ku kye bayita emmundu onneewulira ku kye bayita emmundu eyo ennene AK-47 toyinza gyekubisa masasi 5 mu mutwe bwe gaba gazze mangi nnyo gabeera amasasi 2 mu rapidi kubanga sisuubira nti bw'omala okkuba essasi erisooka omutwe ne gusensebuka engalo zisigalamu amaanyi agakyakuba era agakyapima nti nnina kkuba wano ku mutwe yeggwe nga tonnagwa oba amalala yagekubira magombe nzizeeyo ku mulamwa kasiba nti Moses ebyo tabyogerako ye kyalaba okwogerako gwe mulambo gwa Sseggirinya ogwateereddwa ewaabwe ewaka ewaabwe mu luggya ewaabwe ku kijja ewaabwe
ng'era ffenna tumanyi nti bwe tulifa abasinga watalibawo nteekateeka etuweereddwa automatically emibiri gyaffe gigenda kugalamira mu mpya z'abakitaffe so si mu bisaawe ebigazi. Ekisaawe kyabaddewo nga kigazi tekyagaziwa kiro kyakwolwo era n'awaka waali wafunda tewafunda kiro kyakwolwo. The question is lwaki enteekateeka yajja kikeerezi? Ekigendererwa kyali ki? Mpulirayo abantu abagamba nti nno twakoze bubi obutatwala mulambo wali era singa twagututte wali twabadde tugenda sikowalinga. Bwe tuba twabadde tulina okusikowalinga Mpuuga asobola okutwagaliza ekisikowalinga? Ye ekibuuzo kiri kimu, twabadde mu byakusikowalinga. Guli gwabadde mubiri gwa mugenzi tegwabadde mupiira. Njagala okitegeezaako abantu, guli gwabadde mubiri gwa mugenzi tegwabadde mupiira. Era bwe balitwala omulambo ng'ekisaawe kitudde bagera ssamba mupiira ate bw'olyewuunya wabula omubiri gw'omugenzi gwabadde gusemberedde entaana yaagwo. Singa gwabadde mupiira gwalibadde gutusinze kubanga tewali mupiira guyinza yimirirawo nga tewaliwo mupiira gusambibwa mu kisaawe. Naye gwabadde waka ate nga mubiri gwa mugenzi. Kati gw'omusiru avaayo okwogera n'olaga obusungu obungi ng'ebbanga lino lyonna obadde ng'osirikidde gy'oli era nga ffe tulowooza nti wafa dda ate ye gwe atwewuunyisa nti otandiseewo ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abafu. Gwe wakenkuka mu kulwanirira ddembe ly'abafu. Omanyi omuntu akola mu mirambo gwe bayita Cuula. Cuula alina experience mu mirambo ebyabalamu takola ki? Tabitegeera. Kakati n'ono alina experience mu bafu. Kyova olaba n'obulamu bwabwe tabwogerako. Kyova olaba ne babeera abalamu takoonako lwa nsonga nti talina experience yonna ku bantu balamu. Ye mulwanirizi wa ddembe ly'abafu. Bwe abanga mulwanirizi wa ddembe ly'abafu, bafu bameka abasimuddwa mu Buganda? N'osanga entaana ng'etuddeko kalina. Ewaali entaana nga watuddewo kalina. Kati baabo baleeta n'ekiteeso mbu bagenda kutuggyako okuziika mu bika byaffe. Mbuyo nga gavumenti yeetaddewo zirimbo we tulina okuziika. Ebyo byo tabyogerako. Wabula ali ku Sseggirinya eyaziikiddwa ewaabwe ewaka eyawummulidde ku bijja by'abajjajjabe ate nga twabadde tutuukiriza ddaame lye okusinziira ku bye yagamba. Yagenze n'akola ne statement endala n'agamba nti Loopu waffe Joel Ssennyonyi Right Honorable atambulira mu mmotoka za Museveni, atambulira mu bukuumi bwa Museveni era asasulwa Museveni. That's how dense we are. Era that's why tubadde nga tukyalemedde mu buwambe ebbanga lyonna. Tunuulira MP atamanyi na mugaso gwa kubanja luguudo mu kitundu kye kuba yalowooza nti oluguudo balina kusaba lusabe kubanga Museveni ye nannyini ssente ezirina okulukola mu magezi g'amatono. Tumanyi nti e Butambala tuli balimi b'amayirungi, tuli balimi ba ntangawuuzi era tuwa omusolo mungi nnyo. Tekimanyi nti bwe tusaba oluguudo tuba tetulusaba nga tufukamira wabula tubanja lubanje. Yakulaze nti essente za Museveni. Oyo omusuubira otya okukolera abantu eby'amagezi? Omusuubira otya okusakira abantu eddagala baliteeke mu ddwaliro? Omusuubira otya okusaka enguudo? Omusuubira otya okusaka emyala ng'ate yalowooza balina kusaba bisabe? Muntegeerayo nga tamanyi nti tukkirizibwa n'okwokya ebipiira mu luguudo olw'okubanga terukoleddwa. Gw'osaba osobola okumusabira kweyo puleesha. Gw'osaba osobola okumusaba ng'abanja omubanje. Ezo ssente zaffe si za Museveni. Njagala kimutegeezaako. Museveni si yalabirira Right Honorable Joel Ssennyonyi. Munnayuganda yamulabirira. Ekifo ekyo kiri mu ssemateeka era bw'oba okijjamu kirina tuluzi z'olina okusangamu. Tuluzi ezo z'olina okusangamu olw'okuba zikuweebwa ssemateeka. Bw'olizigaana ojja kuba ofuuse muyeekerera gavumenti ejja kuvunaana. Nti oyeekera gavumenti kuba woofiisi eno gy'ozzeemu nteekereteekere. Bw'eba nteekereteekere
lwaki gwe mu kaseera kano toyagala kukozesa ebyagiteekerwa era gwe byogenda okukozesa ogenda kubijjawa bw'oba tobijje mu gavumenti togenda kuyeekera ggwanga bayigawe tewaliyo muntu avunaanibwa kuyeekera gavumenti kano mukategeere tewaliyo muntu yenna avunaanibwa kuyeekera gavumenti avunaanibwa kuyeekera ggwanga kakati eggwanga bwe liba likuwadde ofiisi ng'erimu tools ezigirimu bw'ogaana okuzikozesa oba ogenda kukozesa zo gyewaani oyo z'ogenda okukozesa yaani eri Uganda. That's why nze nanyiigira nnyo paapa ono aliko kubanga ennyumba y'obwa paapa yagaana okugisulamu. Kaakati bw'oba ogaanye okusula mu nnyumba y'obwa paapa mbu gwe toyagala majjolobero wakola nsobi okwesimbawo ku kifo ky'obwa paapa oba okwesowolayo mu bakaridinaali abalina okukulembera ekereziya katolika mu nsi yonna kubanga mu kujja wamanya ekereziya katolika byegabira paapa ne privileges eza paapa. Omuntu yenna atayagala kutambulira mu mmotoka za gavumenti ng'oliro bwe bakulonda bugaane. Otherwise bw'omala okubukkiriza n'okulayira n'olayira eryo tteeka ebyo oba olina bikozesa kuba si bya Museveni bya ggwanga. Ambuulire Museveni yatunda ente mmeka okugulira Right Honorable Convoy eyo yatunda ente mmeka zaffe ayina ente ze yatunda wadde n'ekikopo ky'amata teyakitunda za bannayuganda abawi b'omusolo. Bannayuganda abawi b'omusolo be balabirira ani? Museveni. Museveni ne Ssennyonyi. That's why abo basiru nnyo tebalina magezi kubanga n'omukozi waabwe ate bamufuula boosi waabwe. Ni Museveni omukozi waabwe ate bo balowooza mu ntegeera yaabwe nti Museveni ye boosi waabwe. Njagala okubategeezaako nti Museveni ekimuweesa obugombe era ekiweesa Right Honorable obugombe nti mwanguwa mangu okukola emirimu gy'eggwanga. Obwo si bugombe bwa kutomera ffe ku luguudo era si bugombe bwa kuvimbiramu wabula eggwanga lyakugamba tuweereze era teryagala weekwase kintu kyonna nti kino kyannema nalwawo okutuuka mu ofiisi nga jjaamu akoze eki nga mungi. Ekirala ffe ne tulina buzibu nga bw'ogambye nti Ssennyonyi alabirirwa Museveni atambulira mu mmotoka za Nakyemalira afuna ssente za Nakyemalira ne Sseggirinya kye twali twagala afune. Bwe kibanga Museveni alabirira Ssennyonyi ekyo kye twali tumubanja ne ku Sseggirinya amulabirire nga mulamu. Ebitiibwa abimuweeko ng'akyali mulamu oba aleke anyumirwe ebitiibwa by'okuva abalonzi lwe baamulonze ng'akyali mulamu. Naye Sseggirinya bw'oba wagaana okumuwa ebitiibwa ng'akyali mulamu ate obiwa otya omulambo? Njagala tubeere feya newankubadde mukazi mujja alina ssente. Naye mukazi mujja bw'abeera ne ssente natta omwana wange tekimuwa moral authority kugulira baziisi muceere na buugi kuteekawo na ttenti. Tukkiriza Ssennyonyi atambulira mu mmotoka za Nakyemalira. Tukkiriza Ssennyonyi afuna omusaala gwa Nakyemalira. Ne bwe kiba nga Ssennyonyi afuna omusaala gwa Nakyemalira lwaki ye Sseggirinya Muhammad oyagala ebitiibwa biwa mufu ng'ate ye Ssennyonyi abinyumiddwa mulamu? Ate otambulira mu mmotoka eza Nakyemalira otambulira mu bitiibwa naye omubiri gwa munno n'ogaana okuguziika mu kitiibwa baamutidde mu kitiibwa. Wawulirako nti Sseggirinya abadde mu konvoyi oba mu mmotoka ye n'agwa akabenje k'emmotoka ke kaamututte ng'afiiridde mu bitiibwa paalamenti bye yamuwa? Gw'otattira mu bitiibwa ate lwaki oyagala okumuziika mu bitiibwa? Gwe kyogamba nti Sseggirinya senga yaweereddwa state funeral ye teyalijuliridde Ssennyonyi nga kati gyali mu ntaana ajulira Ssennyonyi maama balabe batambulanga bakungu. Maama balabe batambulanga bakungu. Olw'okuba ye omulambo gwe tegwaziikiddwa mu kitiibwa ekyo ekya state ky'oyogerako. Nga kati guli eyo gumiisinga Sseggirinya amiisinga. Alaba ng'ono atambula bya kikungu. Atambulira mu mmotoka za kikungu nga so singa naye baamuwadde state funeral yaligambye nti Sseggirinya Muhammad nkubye Joel Ssennyonyi ey'ekyenkanyi ngenze twenkanyenkanye. Ekirala ekitiibwa kye ki?
This is the question basajja mmwe ekitiibwa kye ki? Basooke batwanikule badefining ekitiibwa. The fact that bannayuganda twogera nnyo ku kigambo ekitiibwa, but the question is, do we know the word called ekitiibwa? Can we define the word called ekitiibwa? Oba mmwe mulowooza nti atambulidde mu mmoloka emmyufu yaabe ow'ekitiibwa kyogaa Museveni alina ekitiibwa? Museveni waakulagira nti talina kitiibwa yakwatako n'abaamuwemula. Ekitegeeza nti talina kiki? Kitiibwa. Kasita okwata abakuwemudde kabonero ak'essimbalaala nti toyina kitiibwa. Kubanga ffe mu buto baatugambanga oli bafunawo omulalu ku kyalo kaŋŋambe e Namukasa, olibba wa Namukasa yeekolera. Kakati bw'okaaba nga kikwambala, bw'okkiriza nti yeekale ndi bbaawe nga kikuta. Otegeera muganda kati Museveni olunaku lwe yasiba abaana abaamuvuma ye baagala nti baamuvuma, lwe lunaku lwe yakonfaminga nti talina ki? Kitiibwa. Talina kitiibwa era talinaamu yadde n'akatono, alina kimu kutiibwa. Okuggyako ng'omulambo gwa Sseggirinya mwabadde mugwagaza kutiibwa olwa mmundu ennyingi ezirina okugutambulirako, olwa Gun Salute ezirina okukubwa mu bbanga, naye nga mu by'ekitiibwa Sseggirinya Muhammad yagenze n'ekitiibwa, wabula okuggyako nga mwali mwagala omulambo gwe gugende n'okutiibwa nga bagukubiddeko Gun Salute. Otherwise amaanyi g'otadde mu kulwanirira omubiri gw'omufu singa ge wateeka mu kulwanirira obulamu bwa Sseggirinya, oba osanga singa Sseggirinya mu kaseera kano talinaako title nti the late. Naye kw'oyagala Sseggirinya aweebwa ekitiibwa mu kufa, Sseggirinya gwe abadde takunyumira nga honorable, Sseggirinya akunyumira aliko ekitiibwa nti omugenzi the late. Oyo ye Sseggirinya gw'oyagala. Nga Sseggirinya honorable yabadde tagwana kitiibwa, nga Sseggirinya the late yagwana ekitiibwa, naye ate ne Simunenya Lwansonga ali ku mulimu. Era njagala nnyo bannayuganda bannange abali eyo, bano abasajja tu understanding abasajja tutegeere bategeere nti omusajja yali MP omulamba, omusajja yali amaanyi obwenkaniddeawo, ennaku zino alunda mbizzi za ssale. Wakimanyako? Okintegeezezzaako nakiwulira ku message. Mu kiraalo kya General Sala alunda mbizzi oyo gw'olaba. Era buli mwezi ali ku musaala gwa bukadde 5. Omusaala gwa bukadde 5 gwe gumwogeza tomanyi nti Kigongo munnabutambala ono party chairman wa NRM National Party chairman Moses Kigongo weeyo Butambala yamuyunga ewa Sale. Oyo ayina project gy'aliko bagiyita enkumbi eyamba, enkumbi terimba. Bafunayo abantu abatono ennyo ne babafuula ekifaananyi ky'ebyobulunzi n'ebyobulimi, naye enkumbi eyamba enkumbi terimba nimewa nga Kiconco yatusendawo dda ne musirika mu Abaganda ba kuno. Nundirewa nga Kapiteeni Ssemakula yangobawo dda ne musirika mu Abaganda ba kuno. Osegeera muganda wange. Kakati bano be badde ekifaananyi kuba Museveni tabakozesa tulwanyisa kuba akimanyi tebatusobola, olaba yo ow'essente n'ow'emmundu atulemereddwa, naye bano tebali mu kkuba Kyagulanyi era si gwe baagala okusuula wadde nga bo babaleeta nti gwe mugenda okusuula, wabula pulaani z'omusajja Museveni ziri nti bano be balina okusiiga ekifaananyi nti Omuganda talifuga. Kuba Omuganda ne bwe yeesowolayo tojja kuwulira Mugisha, tojja kuwulira Gishulu, tojja kuwulira Katuntu, tojja kuwulira Waiswa nga yayimiridde ku mpewo okumuvuma. Abamuvuma beebo abalina amannya g'Abaganda besimanyi oba Baganda ddala. Okusiiga ekifaananyi Abaganda bali bankwe, Abaganda tebeeyagaliza, kubanga jjukira nti obukulembeze ebiseera ebisinga butandikira wammwe. Singa abeewammwe mu nnyumba batandika okukuriticizinga basobola okukuba ekigo, kubanga ekifaananyi ekiba kisiigibwa mu kyo nti olaba n'ab'ennyumba ye bamuvuddemu, ani gwagenda okukulembera. Kyekifaananyi kye bagezaako okusiiga mu kaseera kano, naye ne beerabira ekintu kimu nti ate nnabbi amaanyi ge tegabeera gye bamuzaala.
era tewaliyo nabbi gwamanyi gye bamuzaala ng'omuzira nabbi tabeera muzira gye bamuzaala kyovola abaganda bange akubira essimu ng'akubira alo yeeko kyekiriwo kyokka nga ate ye omulala amusinga ne ssente bw'aba akkubira akuyita mwami yeeko era alaba nga kyakitiibwa nnyo okwogerako naawe kakati ate ye muganda we wakula naye akimanyi nti wafutako mu ngoye akimanyi bwe wabba emmere amanyi byonna bye wakola ebisobola okukunafuya mu ntegeera yoba kati ye kyekitiibwa takikulabamu aba akyakulabira eri gye yakulengereranga. That's why ngamba abavubuka abaagala okuzimba mu byalo bw'oba olina gy'osobola okugula ewatali mutala gwe wammwe genda ogule eyo ozimbe tozimbanga okwammwe ennyumba ye ey'okusulamu ewammwe olina kuzimbayo ennyumba ekuuma kyalo naye ennyumba ey'okusulwamu okuggyako ng'oli mu kyalo olina gizimba ku mutala mulala era gy'osobola okukolera ebibyo abeeyo gy'ogenza oba mwana wa mugagga yavuddeeyo oba mwana wa gundi yavuddeyo kati bano ab'oku kyalo oyo yasemba mu kiraasi asooka ate abaana baffe okuzimba oyo eyabbanga amapeera asooka ate abaana baffe okuzimba nga bakutandikako gwe bakwatirako ng'ayonoonye mu nnimiro ya muliraanwa agula atya ente abaana baffe nga tebannagula agula atya emmotoka eyo yasembanga mu kibiina nga mutabani wange ezimba yamukulemberanga tannagigula awo amalogo we gatandikira. Era njagala okukutegeezaako kati kuba akafaananyi nga Bobby alina edduuka ewa Kiseka nga ne Kasibante Moses alina edduuka ali naye olw'okuba ye Bobby yajja ne speeyo w'emmotoka eziriko ezitambula ng'oyo speeya gwe yasigaza wazi Hyundai wa Tata simanya wazi Diana emmotoka ezaggwako ayinza obutaloga alogera ddala oyo n'atamanya nti olina kwapudeetinga mutwe nga iPhone gye nayogeddeko eggulu okumanya wano wendi balyaki. Omutunzi wa mukene asobola okusooka omutunzi w'ennyama okugaggawala azirongaazi ategedde nti kino ekifo mwendi balya mukene tebalya nnyama. Kakati ye omutunzi w'ennyama olw'okuba ye aba akimanyi nti yatunda ekiwooma era eky'ebbeeyi alowooza nti tteeka ow'ennyama okusinga owa mukene okugaggawala oba okusooka owa mukene okumazaawo. Ebiseera ebisinga batera okugamba nti tuli basiru tetumanyi bya bufuzi naye kasita obusiru bwaffe bwasobola okutulaga ekyokukola nga mmwe amagezi gammwe tegasobola kubalaga kyakukola era y'ensonga lwaki mwavaawo. Gw'ate omugezi aggyibwawo atya omusiru singa akuggyeewo omuyita omusiru kitegeeza gwe baggyeewo ate obeera mbaata kabuzi erya ne kazambi obeera otya ow'amaanyi ng'akuddidde mu bigere gw'oyita omunafu ate nga yakuggyawo kitegeeza gw'ate oli munafu nnyo nnyo owewukira mulaatiri kitegeeza ate gwe oli muugi nnyo mu by'okutegeera wadde ng'ogambye nti oli mugezi. Bano be basiru amagezi go gaali luddawa ng'abasiru bano bakuggyawo lwaki tegaakuweereza kumanya kyakukola era abasiru baamanya batya ebiyinza okubaleetera obuganzi ne bibaweesa obwesigwa ne banunula ensi era kati ne bakajja mu mikono gyammwe abantu ne bakakwasa omusiru nga gwe omugezi bakulese kitegeeza tewakozesa magezi go mu budde butuufu kubanga wayina obudde obukumala okusobola okukozesa amagezi go. Bw'oba wayina obudde obukumala okusobola okukozesa amagezi go lwaki amagezi go oyagala gakozesanga obudde bukuweddeko? Nkola y'abantu abavudde fe obusiraamu butugamba nti omuntu bwe baba mutwala mu kabbuli agamba singa Allah onnyongerayo essaawa ne bwe ziba 2 oba eddakiika 3 nsaale. Kitegeeza amagezi agamanya esswala ogafunye ofudde ng'obudde tebukyaliwo. Kakati nammwe amagezi agategeera ebirina okukozesebwa okuggyawo nakyemalira mubitegedde obudde buyise nga temukyali mu budde bwammwe. Mwaweebwa omukisa gwa myaka 2 nga ku myaka egyo 2 kuliko emyaka 10 egya Kasibante Moses okubeera mu paalamenti. Essaawa eno atubuulira ekyokukola ye ky'ataasobola kukozesa mu budde bwe. Bw'oba wali mu kukozesa obudde bwo okugoba nakyemalira, please, we are in our time, we don't need your advice. Just tell them. Nze omugumba simusaba luzaalo mukwano. Nze omugumba simusaba luzaalo. Namwandu tampa ddagala lya kuwangaala kubanga singa abadde agaba eddagala ly'okuwangaala mubuuze bazeewaaliwo era eno tayito y'obwannamwandu wakijjawa.
Ekyo kikulu nnyo. Ali mu kutuwa amagezi ku butebe tulina okukwata opposition na ku butebe tulina okweyisa ku opposition ate yaliko ku opposition n'avaawo ng'alemereddwa nga ne Museveni akyagezze mwana wattu. Museveni mu mirembe egyo yattanga. Museveni mu mirembe egyo yawambanga bano abagamba nti twagala nnyo emirambo bampeeyo ku baana b'aba political prisoner be baalabiriranga. Mumpeeyo ku baamulekwa ba FDC ekintu ekyo ngenda kukyesibako ebbanga ddene. Mumpeeyo ku baamulekwa ba FDC. Mumpeeyo ku baana ababasibe aba FDC. Era mumpeeyo olunaku nga FDC wanise ekifaananyi ky'omutemu eyatatta omujjulu nga Bulange Mmengo bamuyitanga Magala, Kapiteeni Magala. Kapiteeni Magala gwe omumanyi? Mu kifaananyi bwe mukusimbirawo omumanyi? Ako koosirise Kalaga wamuwulirako buki? Buwulizi ne Magala asobola okuyitako awo tugambe nti mu budde obwo tewaaliwo intaneti zakulabisa gwe Besigye twakumanya tutya? Twakulabira ku intaneti. Pasibante Moses twakulabira ku intaneti. Mwali muvaako ki okulaga ensi ekifaananyi kya Magala bwe baali kigaanye okuyita ku mawulire? Waakiri mwali kitimbye mu kibuga nga ba Red and Weasel we batimba mu Jose Chameleone. Saakunyumiza ku lutalo olwo mu 2011 Jose Chameleone yagenda n'abasanga mu bbaala n'abakuba. Bw'abakuba bo tebaakaayana naye baakubisa kifaananyi kye nga kijjudde omusaayi nga kuliko ebigambo ebigamba let us unite together to against Jose Chameleone's violence. Ne bakikuba. Kakati Red and Weasel ne bakimanya nti kino kyakulwanyisa mmwe abaagala entebe y'eggwanga ne mutalaga nsi babi ba ggwanga yadde okubatimba ku bipande. Mbu baatwalanga embizzi mbu y'ensonga lwaki b'amaanyi nnyo anti ye Munyagwa yatwalanga embizzi ku paalamenti ng'aziwandiiseeko amannya g'ababaka. Ingrid Tulinawe yatwala embizzi ku paalamenti ng'aziwandiiseeko amannya g'ababaka. Kakati bali ku yeeko lya Itongo bamuvunaana obutabeera na mpisa. Baatwalira n'abasiraamu ba Muhammad Nsereka embizzi kubanga mu mbizzi ezaatwalibwa mwalimu eyali eyitibwa Muhammad Nsereka. Astagfirullah. Manya erinnya ly'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weewaawo balina be baalituuma nga twesanga tulina okulyogererako ewateetaagisiza naye kya buvunaanyizibwa nga ffe abasiraamu tuge nti astagfirullah. Embizzi sibadde gye baalina okuggyayo gavumenti yali ya mbizzi ku paalamenti. Era mbu beba opposition abaali batazannya katemba. Opposition yali tazannya katemba nga yewa opposition eyavuga emigaati agitwala emulago bagenda kuggyako gavumenti. Aba opposition abaali batazannya katemba yewa opposition eyatambuzanga ebigere ng'ekiro anoonya parking. Aba opposition abaali batandika tebazannya katemba nti yeffe tuli mu katemba beba opposition abatwala embizzi ku paalamenti zigobewo Nakyema alwaki temwazitwala ku State House? Bebo Lwaki temwazitwala ku State House wakiri nga ziwandiikiddwako ekigambo Museveni? Otwala otya embizzi ku paalamenti nga kuliko amannya g'ababaka nga tekuliko linnya lya Museveni? Kitegeeza nti abo tebaagala kuwugira mu mazzi mawanvu. Baagala babatenda okuwuga nga bawugira ku ga kumpi. Ezo embizzi yali badde strategy nnungi singa kwaliko akabizzi ke babbuddemu Museveni. Naye embizzi nalabangako Bansereko simanya baani. Enkya Munyagwa ne bagamba bano tebali serious mu kuggyako gavumenti. Ffe twali serious kubanga twatwala embizzi ku paalamenti nga tulwanyisa gavumenti naye nga tekuliiko erina linnya erya Ssenkulu owa gavumenti. Mikwano strategy yammwe bweba yali yakutwala mbizzi ku paalamenti. Ffe strategy yaffe endala nnyo. Sigambye nti eyammwe yali osanga yali nnungi ku lwammwe naye bweba teyavaamu bibala tonsuubira okukozesa strategy emu. Tonsuubira okuyita mu kkubo munnange lyakutte n'atatuuka. Bwe mba nnina ppanya gwe nsobola okusaliikiriza ne ŋŋenda n'engwa enzivuunuka oba ebusukka kkuba emitala bye ŋŋenda okukola ki? Okukozesa.
So mukulu Kasirante Moses nsobola okitegeera nti okuuma kalimu kyova mu National Unity Platform owulira kakubye n'akateetaagisa kwogerako n'ojja okwogereko kyokka ng'ate yo gavumenti ya Museveni nayo babaawo ebiguddewo ettaka lyabumbulukukira abantu e Masaaba. Bamasaaba ettaka lyababumbulukukira awo wo teyavaayo kwogerako ekimuleese okwogera omulambo gwa Sseggirinya gwamulumya obutagendera mu kitiibwa kyokka ng'ate omubiri gwa Sseggirinya gubaddewo nga gwambulwa ebitiibwa era nga gukolwako ebitakkirizibwa nakukolwa ku muntu wa wansi akyala ebikoleddwa ku Sseggirinya bamenye n'eddembe lye eritamuweebwa ssemateeka wabula ery'obwebange lye yava naye ewa Katonda kubanga mu ddembe lye twava nalyo ewa Katonda mulimu John Gada mwe tuyita okuzaala abaana kakati omuntu gwe wajjalako n'eddembe lye ery'obuntu gaddako erya state lye yasanga ku nsi ate oŋŋamba otya nti oyagadde omubiri gwe gwo gufune eddembe n'ebitiibwa nga n'ebitiibwa bye yava naye bwa Mukama Katonda mwabimulemesa omuli n'ekyokkaaba abaana baba bakazaalibwa bakaaba okuggyako nze saakaaba nga bakanzaala ze banzaalira mu nnyumba ebunnamwaya bwe baali bakanzaala ne wajjawo engo saakaaba era nabeewuunyisa nnyo baali balowooza nti bazadde afudde nze saakaaba kakati omwana bw'aba ayingira mu nsi ayingira n'emiranga Sseggirinya bwe yakaaba n'awanika ebigere nti nfa bajjako mangu sikuriini nereddembe baali muggyako kale bakusibe naye ng'okimanyi nti bw'oliva mu kkomera amaka oli gasanga yagenda okukoma nga n'amaka bagasse eddembe lye lyamuweebwa Mukama Katonda bali mu jjeeko ery'okuzaala abaki abaana ate gwe eddembe yagala lyamufu lya mubiri gwamufu afuna ebitiibwa omulamu byatafunyeeko myaka ena gyamaze mu paalamenti ng'ebiri gya kkomera ebiri ekitundu gyali gya kkomera ebiri nga gya bulwadde oyo Sseggirinya gw'olimba ensi nti oyagala oyo Sseggirinya gw'olimba ensi nti ofaako nga ne bwe yakuba omulanga nti ennyumba yange ekutta omuliro tewaleeta mazzi kuzikiriza olwaleero ssanduuko ziri awo zigannanamya abaana b'omu nnyumba bonna baafudde ne taata waabwe ne maama waabwe nti aziikibwe mu kitiibwa mwami Fenekansi oba Dodoviiko Ngubiri aziikibwe mu kitiibwa mwami Aineya Lubanga aziikibwe mu kitiibwa n'abaana be naye nga Aineya Lubanga yakubye enduulu ne mukyala we Nakamatte Grace yakubye enduulu ne mukyala we nti mujje mututaase waganye ate emirambo gye ogireetedde essanduuko ezirimu endabirwamu maama oleese emmere oleese ettendi nti muliraanwa wange Aineya Lubanga ayina okugendera mu bitiibwa ebingi then gw'obeera musezi busezi nga wabadde omwagala mu ntaano otera ofuna enva gw'ate omulamu lwaki waganye okumulwanirira naye ne sikunenya lwa nsonga abaana abeeboolereze abaana abali mu bika ebitali byabwe ebiseera ebisinga mwanattu eyo yenjogera gye batera okwogera kubanga babaako empewo ezibabanja ate teweerabira nti ameketa amannyo n'ekika ekituufu mwava ewaabyasaali e Butambala basezi lwakuba bulijjo saagala kubyogwe tugende ku kirala. Okay, so tuyanze insight analysis gye bali nnyo bali ddala era nkwebaza nti nange ntegedde omukulu gwe bayita oyo yaliko omubaka wa parliament kati mutegedde bijjo simanyi buli kati nga omwogeddeko bwoti notegeezaako yeeyisa bwati yaganda okuleeta amazzi ng'ennyumba ya neighbor ekutta omuliro naye kati amwogerako ng'afudde nti olwaki omuliro gwamwokyezza ate nga bwabadde buvunaanyizibwa bwo okuteekako ki amazzi kale so tugende ku point ey'okubiri. Joseph Chameleon yakola statement n'agamba by the way njagala okubategeezaako olaba Kamiri annuma olw'ensonga mugazi nnyo naye afundiziddwa nnyo system jjukira system eno eba teyagala ogende na kitiibwa naddala gwe asobola okuleka ebigambo eby'ensonga mu mitima gy'abantu. Kakati Jose Chameleon yayimba oluyimba n'agamba mutinga
nti baaliwa nali muyala nnyo bannyima emmere. Olaba Joseph teyamanya buzito bwa siteetimenti eyo, yabuuza baaliwa nali muyala nnyo bannyima emmere. Kitegeeza nti kati ndi mulamu banneesembereza naye singa enjala yanzitira mu budde obwo. Kye yali ategeeza tokola bingi nnyo kukupuliizinga gwe wammye ekyokulya enjala n'emutta, bulirawo ddala. Kyokka ate bw'etamutta toddamu mwesembereza kubanga oba mulabe we ataamwagaliza. N'olwekyo tugende ku poyinti endala muganda wange, oyo Kasibante Moses omulunzi w'embizzi mwonooneddeko ebiseera bingi alekerwawo. Tugende ku poyinti endala muganda wange.